Ono ye WOLOKOSO. WOLOKOSO mu weekend taxi. WOLOKOSO mu weekend taxi. WOLOKOSO. Chenda musanva kasiri sasa tufama mwefa RADIOSIMBA mpologoma enonja yedembe tugambo tufunia kumukuto gwa www.radiosimba.ug www.afcloud.com na tempozi kubokati TV RADIOSIMBA TV ne KAKALAAMU TYMZ tugamba yono sobola tusanga tempozi ne ku Facebook live oja tusanga tubere mpozi ngatambula bunyinze sula senyonga Mr Mosquito Haji tetebya omubwate atenga mpozi mbuza kusalongo silaje ogambo tie mukono ntege big man awe mega dogambo tia promoter Juma ne Asha Blessings mugamba mutia mumena kula mpozi ngate mutumbudde saweno yenyini omunywanyi KAKALAAMU mpozi aberanga ayingirawo era bana bawala musembere mpozi mumuwero coming Sanyi sokulaba Uncle KAKALAAMU asanga banywanyi bimumwe Ebadde ba baby Lutuwe bebe Evudeyo atatabu mutubulira omwana ono batugamba ataba bulungi ali atya makalinga sombose y'ennyama weewaawo Eri kuchenda mu musamba kasiri sosatu RADIOSIMBA empologoma ennungi ey'eddembe yongere kubuuzaako nageso kwatenga otumbudde lubogola Simba sakono kubatenga otuwuliriza mu mbeera etaga okubatenga etuwulirizibwa of atunia kuchenda mu bira kasiri semu sakone baserugala batunia ku www.radiosimba.ug tuli mu WOLOKOSO mu weekend taxi amachago nnako olwalero ensonga nyingi zetugenda okubatenga tukwatako nnako olwalero era ndowooza kadde ke kagenda okubatenga katusalako weewaawo akubuuzako n'okwanirizaako akawungezi konna akubuuzako n'okwanirizaako amachago nnako olwalero KAKALAAMU the answer Peter answer w'omulembe guno emboozi y'omukafunde badde enkutu kale wetugenda tandikira munywanyi weewano omuyimbi Kasada John aka John Black omwana waife mwene weekend ajimazeeko ng'ali mu kufumula Ebadde management ye emanyidwa nga Black Magic Records Ebadde ekulira omukulu amanyidwa nga Nomanisako ne Kenny ajigudde kachiyifu nafumula eri tutegeza mu lockdown eno era mwana tu nga teyebuza ku muntu yenna nti ngobe ntya abula wakati kubibadde biyitingana nga bangi bagamba nti nga bangi babibungesebwa nga bagamba nti John Black enjawuka naye sakone management ye yandibamu olusonyisonyi oluvannyuma lw'okubata nga bamukutte lubonna n'omukyala nga mwana tu John Black ali mu mutestinga kyetwandiise ekirwadde kya COVID-19 kale nno olw'okubanga omunywanyi ono ekintu kyabaddemu olusonyisonyi ensonyi yazifudde obusungu okakala n'agamba nti muve ku bintu byange nga bw'owulira wano Tewali muganda wange oli otyeso kaakati nsikubisizzaako era kyekino ekitambula ekya management ekyo nja kuwa pyala yange ogende naye ali ludda wa kuba mbali njala kukola story enkya kankuwe namba kale ninawe empande omunywanyi John Black watyo no munywanyi ananga tofanga tofuse ku serebu kale nga omunywanyi amaze okumpa gwangambye nti agenda kumpa pyara abeeranga mwogezi kwe kumunoonyaako ne twogerako ku kino kubisizzaako ebyaddala yakwawukana kwa John Black ne management ye bingi ebitambula ebimu ku byo birimu omukwano batugamba nti bayawukanye ne management wa mukazi bamukwatidde mu nyumba n'omukazi engumi n'enyoka okukakana nga John basazeewo omukazi abaawuli ensonga ey'okwawukana tetunabagituukirira bulungi naye ekirala ekyo kyempulidde nti omukazi abibaddemu bya bulimba tebiriiyo era akitandika ekyo tujja kigoberera tujja kukozesa etteeka omukazi tasobola bizinesi John Black amumanyi bulungi omwami alina empisa ekyo ye tasobola kikola ekyo okusinziira ku omwogezi ono agamba nti kituufu waliwo okugobwa okugenda mu maaso naddala mu management ya John Black era n'agamba nti buli kimu ekigenda mu maaso muteekwa okubanga mukiwulidde era nga mukimanyi bulungi okusinziira ku mwogezi ono agamba nti John Black alina ekizibu kimu nti abadde amanagingibwa baganda be bwe batyo nno bamusiba ekikokola ku maaso
bingi bambi musajja watu engeri gye yali yakavamba gundi eyidinda n'atabitegeera bulungi bibaddewo kale bibaddewo bingi ebisinga tujja kubawa position entuufu next week era kyetusaba tujja kuyita press conference tuba briefing so ate ekyokukyusa amanya ga youtube ekyokukyusa amanya ku youtube ekyo ne John Black era kyamukanzeemu lwakuba oliba omukwasa nti akuranningire accounts zo abeera agent kyalina okukola alina okubesingira ku principle John Black kyamugambye kati oli bwakeera ku makya n'akyusa social media account guba musango era kyobola bambasye katufunemu nga wiiki emu tutereeze tukole bye tusobola okukola tetwagala kulwananga abantu abatali simu tujja kitwala inesimu ababadde ba Luganda management ebadde ya Luganda era omuntu totasobola nze kakinza sijja kulimba nze ndirumu era ngeri gyoyogeramu nkuwulira era omuntu asobola keera ku makya n'agamba nti wabaddewo management awatali contract na bino Pyara oyansabye mbibawe mubiwulire kubanga nebikyamutabudde bakwatagananga bonoolabo gwe akuyambyeko akugulidde ku mazzi empeera bingi bibaddewo kyobola bansabye mu wiiki emu tujja kukola ng'omuntu amanyi okukozesa kalaamu n'olupapula bw'alina okukola kale katulinde olunaku kale webalire ddala naye nga ye omuyimbi ali bulungi akabunga katabuse b'emmere yatabudde abantu ku ssaawa eno omuyimbi ali bulungi abawagizi omumanyi ki kimubadde mumukolera era akawungako kiwa nti ayinza okukaala waliwo abeeyogerere abagamba nti yabasuubiza akamere n'agenda n'ebbaasa n'abalagako bakoma kulaba ku bbaasa ey'ebibiri nga mulimu akawunga ka stampu lwakuba yafunyemu obuzibu obutonotono bemubadde mulaba naye mu wiiki emu tujja kubitereeza ono ye WOLOKOSO